Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Okay, kuganiriza nenkobaza okubango twegaseko mulabi wa Lugonvu's Show gyosinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nammwe abali wabweru wa Uganda mbalamusaako. Abalina okusomozebwa okwenjawulo nja kubasaasira, abalina okunyigirizibwa kumuyita mu bulamu obwa bulijjo nja kubagumya. Njagala kugamba nti nayo gweegomba ayinza okuba ng'ayitako mu eyo embeera gy'oyitamu ku lwaliro, naye gaali maanyi ga Katonda, kya kisa kya Katonda, kwali kusala okwa Katonda okulaba nga avvuunuka n'abeera kyali ku lwaliro kye weegomba. Nga weegomba omuntu oyo gw'olaba kunaga nti singa Mukama nange embeerako ng'oyo manya nti ennaku gy'olimu okusomozebwa kw'olimu ebizibu by'olina yabiyitamuko. Ejo emirimu gy'okola ng'olaba ng'emizibu manya nti yagikolako. Obulamu bw'oyitamu, olugendo lw'oyitamu, amakubo g'oyitamu ng'olaba ng'amazibu manya nti yagayitamuko. N'olwekyo gamba muganda wange, toggwamu ssuubi, toggwamu maanyi, beera mugumu, beera muvumu, sigala ng'oliko focused ku kyoyagala okuba ng'otuukiriza. Mukama ajja kwanukula. Ate tutandike, njagala bagamba tutandike. Zuuku katambula, Mukama agenda kutambuza olugendo lw'oyagala okutambula naye ng'olutandise. Mukama talina gwe yali asudde mu buliri n'amutambuza, situka otambule, Mukama ajja kukwatizaako. Bw'oba oyagala kuzimba kizimbe, tolina Mukama kukuwa sente za nnyumba nnamba, tandika ne ky'olina, Mukama ajja kukwasizaako. Ajja kulaba obwetaavu bwo, ojja muloopera nti Mukama ennyumba yange enkuba egimalawo, ng'akiraba. Situka otandike. Bangi ekitulemesezza okutuuka ku buwanguzi, kutya kutandika. Bangi ekitulemesezza okubaako we tutuuka, kutya kutandika. Bangi ebintu tulaba bizibu, tulaba binene, tulaba byetaaga okwewaayo kungi, kubanga twatya era tukyatya okutandika. Bw'onaabeera omuvumu bingi by'ogenda okutuukako. Okusalawo, okumalirira, okwewaayo, obuvumu n'okukulembeza Katonda ze zimu ku mpagi ez'obuwanguzi mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Njagala okuyezaayeza mu abalina obuwanguzi obutuukiddwako mu mwezi guno ogwokutaano ng'ogamba nti Mukama abadde mulungi gye ndi, ankoledde ebinene, Mukama ambedde, ebyagaana emyaka emingi emabega mwezi ogwokutaano mbimaliriza. Kyokka ne wabawo naawe yalina enteekateeka ng'ogamba nti mwezi ogwokusatu njagala mbe nga ntuuse wano, mwezi ogwokubiri njagala mbe nga ntuuse wano, naye nga tuyingidde omwezi ogwokutaano. Tuguli mu nnaku z'omwezi 8 bikyagaanye. Waliwo n'olinga ebirooto byakuba yali alowooza ajja bimaliriza mu 2019 kutuusa ku lwaleero. Waliwo n'oli nga yali alowooza nti anaagenda otuuka omwaka 2015 ng'ayinako by'ayina, naye kutuusa ku lwaleero ebirooto ebyali ebya 2015 biri myaka 8 bikyagaanye okutuukirira. Weekwasa omutonzi akuwa obuvumu obutandika n'akatono n'ebinono gya bisobola. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, omuweerezaawo ku Lugonvu's Show. Olunaku olwaliro lwa njawulo, nina ekyanzijidde nzize nga nkirowooza, naye nafunye obuvumu okuva ku bamu ku bammemba ba Lugonvu's Show abakulemberwamu Ssemuddo Abe, Naudo Maureen, Birigenda, bangi abali mu Lugonvu's Show family abampadde obuvumu. Omanyi buli muntu olina ky'osobola okumuyigirako. Buli muntu ne bw'oba ng'oyinako ky'omusinga ate ayinako kyakusinga, ekyo kyakusinga osobola okimuyigirako. Bano kuliko Ssemuddo Abe, mwannyinaze Mugerwa Saala, Birigenda Maureen, maama wange Joyce Namatovu, mwannyinaze Namuli Jacqueline, kuliko mwannyinaze Namagembe Robina, nga bwe bali. Batandika mpola
era bangi mwansaba tusaba kwegatta ku Lugomvizi Show family eyo Smile WhatsApp. Tetulina WhatsApp group za kubiramu mbozi na kwogera byabufuzi na kwogera bikino. Tetulina WhatsApp group za emoji. Nze sina WhatsApp group kubanga ebiseera ebisinga conversation 90% tebera development. Ebeera yakwemalako nnaku nakwemalako bizibu kuleeta bu video busesase sono mwamulabye. Yensonga lwaki sina WhatsApp group. Naye bano bansaba bakozesa erinnya lyange erya Lugomvizi Show kubanga baajagala ate bagireze kubanga bali kitundu ku yo. Ne bagitandika ne bakola group yaabwe empola ne batandika okwesonda. Bwe twabadde tugulawo estate ya Banga ya Boza Mpigi Boza, Semudu Abe yajja mu inbox nangamba mwami Lugonvu ampita papa nangamba mu kibiina kyaffe ekya Lugomvizi Show family tulina akasente ke twekuŋŋaanyizaamu tufunireko ettaka. Nagenza okubala period gye bamaze okwekuŋŋaanya nga si nnene naye nga basobodde Mukama abasobozesa okufuuka ba landlord. Kituzaayo ku kye nagambye nti ekikulu mu byonna kutandika. Ne bafuna ettaka nga gurupu yaabwe era baaliguze nga gurupu. Kyampadde ebyokuyiga bingi, okusomoozebwa kungi n'okwefumiitiriza kungi. Nentunuulira omuwendo gw'abantu abaludde nga balaajana okufuuka ba landlord naye nga bambi basalale ana omwezi afuna kakadde, omwezi afuna 7, agenda okubala okutereka okumalako ebbanga lya myezi 10 oba mwaka ng'ekinene ayinawo obukadde 5, ayinawo obukadde 7 obutalina bwe bugula. N'amaliriza nga abaze omwaka ogusooka, abaze omwaka ogwokubiri, abaze omwaka ogwokusatu, oluusi n'ogwokuna, ng'ekyamaanyi kyafunye kuweerera baana na kusasula nnyumba. Ne ŋŋamba tusobola okwewa ekirabo kya 2023 nga nange ndi omu ku bammemba abayayaana okufuna ku kirabo kino, nga siringa just pioneer wammwe, nga siringa abakulembeddemu naye nga ninga mmemba kwabo abagenda okugabana ku buwanguzi bwa 2023. Simanyi nteekateeka zo zewabadde nazo mu 2023. Simanyi ebiruubirirwa byo bwe byabadde mu 2023. Naye ekirooto kyange ekya 2023 njagala kukinuulira abo abamaze emyaka benjogeddeko ng'ekirooto kye tugenda okwogera ku okigobye okuva 2015 okigobye okuva 2022 kikyaganye ekyokulaba nga waakiri naawe obeerako landlord naye nga buli lw'okigoba tekituukirira. Olwaliro tujja kutambula n'abo abeetegese, abawulira nti tusobola okufuuka abawanguzi, abawulira nti tusobola okubayinga idea ne tugitambuza. Ekirooto kyange kiri wano. Njagala tukole ekyalo ekyaffe oba ekibuga ekyaffe ku mitwalo gya Uganda 5. Kisoboka kitya? Tugenda kibalamu ffembe. Oyo awulira nga kimuyingidde osobola okubeera part of us. Already tulina tiimu y'abantu nga 15 bo abagambye tukitambuze. Naye nagenza okulaba ng'okutambula n'abantu 15 bokka lwaki n'abalala tebatwegattako ne tufuna ewantu nga waliwo family engazi abantu 100 ne twesetingire waffe okusinziira ku nteekateeka zaffe ne tumanya nti awo wagendawo maduuka, awo tutaddewo ssomero, awo wagendawo ddwaliro, awo tuseewo street, ne tumanya nti bw'ebanga eringa zone amakubo gaffe tugatuume bwe kiti. Ekintu kino kyagala okufaananamu nga bw'olaba Arkwright. Arkwright ekyenjawulo kye yalina nti kyali kyalo eky'abagagga, naye ekyenjawulo kye yalina nti bo wakwatanga bukwasi ssente n'ogula, buli omu ng'agula bibye. Wano tugenda kuba tukikolera wamu. Kigenda kuba kitya? Nabazeemu nga tuli mwezi gwa 5. Bwe tubala omwezi ogw'omukaaga, ogw'omusanvu, ogw'omunaana, ogw'omwenda, ogw'ekkumi, 11, 12 gy'emyezi 7. Nembale ku mitwalo 5 nti omuntu bw'aba afuna kakadde aleme kusevinga kakadde konna ate abaana balumu enjala. Bw'aba afuna kamu kitundu aleme kusevinga kamu kitundu konna ate abaana balumu enjala. Tuteekeyo akasente ako ke tuwulira nti tusobola okkeeva ne katatuluma. Mitwalo 5. Tugenda okumalako emyezi gino 7 okutuuka ku 31 Desemba nga tuli mu bukadde 3 n'emitwalo 5 buli omu. Bw'obala obukadde 3 n'emitwalo 5 ziyinza obutatumala kufuna kapoloti ka 5 ku 100
ne tufunirako n'ekyapa ne tufunirako n'abasaveya abagenda otugabanyiza kubanga tugenda kwekubira twegabanyiza kizibu ne tufunirako ne doza egenda otusenderawo ne tufunirako ne grader egenda otutiramu amakubo n'embala nti tusobola okweyambisa obukadde 5 naye jjukira myezi gyaffe egisigaddeyo nga guno tugubaze tuba n'obukadde 3.5 kyokka tagiti yaffe ya 31st of December nti nga 31 December ne bw'oba nga toliwo otusindikira omuntu tugabane nti onaakutte ennamba bweti onaakutte ennamba bweti onaakutte ennamba bweti nze ndi mu nnamba 10 nze ndi mu 15 nze ndi mu 16 era poloti zigabwe okusinziira ku nnamba yo ennamba egabwe etya ennamba egabwe okusinziira ku wali nnamba mmeka okutereka bw'obanga wajja mu kifo kya 30 era ojja kubeera nnamba 3 bw'obanga wajja mu kifo kya 10 era obeere nnamba 10 ne ku nteekateeka yaffe nnamba 10 ajja kutula mu poloti 10 nnamba 10 ne mwatule mu poloti 11 tewali muntu nga yajja mu nnamba 8 ataga nti munteeke wasooka kubanga ali mu nnamba 8 ekinana kye bwe kinaakuswe tugamba nti Ssentongo Olugonvu oli mu mmeka nti 35 namba 35 eri ludda wanga tugikebera saveya nga kitulaga nti wano nti awo weewawo bwe tukitunuulidde okubeera tajeti yaffe twagala okunoonya ettaka eryandibadde ery'obukadde 10 naye olw'okuba nti tuguze kirindo wamu tusobola okulifuna ku bukadde 5 fuuti 5 ku 10 naye jjukira bwe tubala emyezi gyaffe tugwera mu bukadde 3 n'emitwalo ameka 5 akamu ekitundu kavaawa kiri bwe kiti bwe tukyogera bwe buli omu agenda kugamba nti tuyingire era omuntu yenna alina excitement programu eno tugikoze kawungezi omuntu yenna ali excited sooka weebaka olowooze tetwagala akyamuukirira kati tutambuze emyezi 3 atatandika otuloopera senga obwegi bwamuyiikidde kaakati bannange nedda tokyamuka kyenkusaba tokyamuka bw'oba tokitegedde bulungi tokibuukira togamba nti nja kitegeerera maaso tituli about getting number no bw'oba tokitegedde bulungi tokibuukira tumenya maaso tokyamuka ku kiyingiro tuge nti ebyo saabitegeera twagala abo bokka abakitegedde tageti yaffe yakufuna wakati w'abantu 10 n'abantu 15 nti bwe tuba n'ewantu nga tuyina amaka 10 agamaka gasobola okuliikiriza amaduuka agatandikiddwa mu site yaffe agamaka gasobola okuliikiriza eddwaliro eritandikiddwa mu site yaffe agamaka gasobola okuliikiriza kiriniki oba eddwaliro erina abalitandikiddwa omu ku bannaffe mu site yaffe amaka 10 ku 15 kyokka ne bwe tunaafuna 5 tujja kutambula nabo ne bwe tunaafuna 15 already 15 twaweze dda ne bwe tunaafuna 25 tugenda tambula nabo tujja kufuuka modo gwatakitegedde bulungi nti byanaomiruko ajja kumala pinyonyi lindako ojja tulabirako nammwe mujja tandika ekyammwe nga muga nti ne balugonvu bakitandika kigenda kubeera kitya tugamba nti mwezi guno ogwokutaano ye yandibadde nga commitment fee naye nga ne commitment fee eyo eri ku ssente zaate eza poloti ezikoona obukadde 5 tugenda kuyingira ne 1.5 million akakadde kamu n'emitwalo 5 muyambeko akakadde kamu n'emitwalo 5 buli ayingira oyo abajja kufuna 5 ku 10 bw'oyingira n'akakadde kamu n'emitwalo 5 kitegeeza nti emyezi egiddako ogenda otereka emitwalo 5 1.5 ekola mwezi guno ogwokutaano era kisasula okutandika n'olwaliro okutuuka nga 31 ogwokumeka ogwokutaano ogw'omukaaga nga 31 oba nga 28 oba nga mmeka olwo tuba tutereka 5 tunagenda okutuuka mu December nga eri 3.5 bwe tugigattako 1.5 tufuna 5M nga buli muntu agenda afuna plot ku bukadde bumeka 5 ey'obukadde 5 ku 10 n'ekyapa naye ng'ogisasulira emitwalo 5 ntegerekeze osooka guno omwezi ogwokutaano gwakuyingira
bwe gunaggwako nga tufunye bantu 3 betugenda nabo tujja kufuuka ekyokulabirako. Bwe gunaggwako nga tufunye bantu 2 bebo betugenda nabo tujja kufuuka ekyokulabirako. Abalala bagati balugonvu bakikola naffe tukikole katusseewo ebyokulabirako n'abalala bakikole. Kyetaagisa obwesigwa bungi, kyetaagisa okwewaayo kungi n'okuba nga teweemazeemu. Musobola nammwe kirabirako eyo ne mukikola as long as mwesigaŋŋana. Kikulu nnyo obutafuna miranga gya nkya nti mwami Lugonvu kye mwakola ffe kyatukaabya amaziga. Okitegeera ekintu kino kitandika dde. Okutandika n'olwaleero omwezi guno gwonna ogw'okutaano gugenda kuba mwezi gwa kuyingira ne 1.5 akakadde kamu n'emitwalo 5 zezikuyingiza. Era bw'osasula akamu ekitundu ng'ofuna ennamba yo nti gw'osevingidde ku nnamba 10, gw'osevingidde ku nnamba 2. Bammemba baffe bonna abaasoose bwe twatudde ekintu kino tuga nti tukikole ntulyoka tukiyingizaamu abalala tuleme kubeera ba mululu. Nkimanyi kijja baluma kubanga mwandyagadde musooke. Tuleme kuba ba mululu kubanga bwe tunaga nti tusooke ku nnamba 1 nnamba 2 bano bajjaga nti bagenda otuyita nga bo bagyeko ebirungi. Nga bwe tuli bammemba okuva ku nnamba 1 paka ku nnamba 3 tugeesonyiwe. Tutandikira ku 3 paka ku 45. Era nja kusaba omuwanika waffe nnamba 3 paka ku 45 ze zaffe. Zino ezisooka z'abapya n'eziddako eri z'abapya. Tuleme kuba nga tweyagaliza. Ntegerekese tuleme kuba nga tweyagaliza. Kino kigenda kukola ddi na ddi. Tubaze kubaako kye tukungula mu Desemba w'omwaka guno. Tubaze kubaako kye tukungula mu Desemba w'omwaka guno. Ku Lwasatu mulumu ng'abantu bayingira Sheraton, ng'abantu bayingira ebiririro bya Serena, ng'abantu bayingira enkuuka. Ffe tutule mu costa zaffe nga zitutwala ku ttaka lyaffe. Oba wooli oba toliiwo tujja kwetaaga okujjako olinga gati nze mwami Lugonvu aba famire yange mubalekeye. Abo bo mubalekeye n'agisanga eyange. Naye waliwo olinga nti siriiwo naye kansindike. Kikola kubaawa nawa ne bw'oba Uganda ne bw'oba Masaka ne bw'oba wa. Naye nga gw'owulira nti buli mwezi osobola okuba ng'osevinga mitwalo 5 nga teweemenyeemu. Saagala afuna 7 otereka 5 osigaza 2 otukaabirire gwerindako. Okujja nga nti nze nfuna 7 naye ati nyina other sources of income. Okiraba twagala oyaga nti nfuna kamu kitundu nfuna 2.5 kangasuuleyo. Mu Desemba mbeeko kyendaba. Abantu nga bagenda mu biriroliro ekirooto kyange kyakwepakira mu costa zitutwale mu kibuga kyaffe. Ero seebeewo tugyeyanjulire nti eno kati ofunye zooni empya. Era amannya g'enguudo n'amannya g'ekitundu ekyo ka zooni ako tujja geetuumira ffe kennyini. Coordination ebaawa. Buli muntu ayingira, buli muntu asasula ayingira mu famire yaffe tugatte WhatsApp group. Atali member kweyo tosaba group yaffe. Kubanga bituteesa gwe tobikola ki? Tobimanyi tobitegeera oli mu nsi ndala. Buli asasula yayingizibwa mu WhatsApp group. Buli asasula yayingizibwa okujja kaga nti nze mukirekete munteekayo. Waliyo abantu nga si balungi mu WhatsApp group nga Lugonvu. Era ng'eyo yo famire yaffe, family coordination si yakubira mu bibuuzi na kuleeta bu video bwa masasi na ki obutujja busanga mu group endala. Emboozi za gundi yakunamya obutikito tujja busanga wala wano tuteeseza kitundu kyaffe nti mulaba mutya. Nakibaze ng'abantu 10 ne bwe tuba nga tetulina masannyalaze nga gali wala tusobola okwekwata 10, 15, 15 emitwalo ne twesikira amasannyalaze. Tusobola okwekwata ne twesikira amazzi ku ssente entono kubanga tuli bangi. Tusobola okugamba nti wantu waffe nga wazise buli mwaka tuyisenga mu greda. Buli mwaka watubanga tuyisanga mu greda ssente meka ntwesondengayo 5. Grade ejjenga erimemu amakubo gaffe gabe malungi. Nga it's a model village oba model zone kyekirooto kyange. Lugonvu nga naye ali part era ngoga nti Lugonvu ali ku 36 wali
wolaba Semuddu Abba ate yali ku 7-2 wali wolaba nga kyekola kyokka. Era nze sijja kufaanana nga ababuulizi banjiri ba father ba reverend ba sheikh abagamba tusonde ssente ez'okuzimba ekereziya oba ekkanisa n'omuzikiti ate ye n'asolooza busolooza. Nze nagamba kambeera ekyokulabirako. Sijja kwetaaga 5 ku 100, nja kwetaaga 10 ku 100. Kitegeeza mwezi guno ogwokutaano sigenda kutandika na kakadde kamu na kitundu, ngenda kutandika n'obukadde 3. Buli mwezi yandisudde nga 5 ngenda suula kakadde. Mwe mujja kuba muweze obukadde 5 nga nze mpeza obukadde 10 nsobola okufuna ewanene poloti 2. Ekyo nze ntandise. Era nja kusaba omuwanika waffe agenda kwogera. Gw'omanye ennamba gy'onampa. Naye nga ffenna bammemba bano ababadde mu kintu kino abasoose pioneer tekuli alina kukka wansi wa namba 3. Namba 3 tuzirekera abantu. Tutandikiraawo paka waggulu. Ekintu kino nkikunyonyodde tekiriiko wawuli. Oyinza okuba mu Uganda oba wabweru wa Uganda. Semuddu Abe ne ttiimu ye be bagenda okukola nga abalungamye baffe era bajja kubeeranga mu WhatsApp group ba coordinator abasentebe okutulungamya. Twabadde twebuuza nti ssente zino mwami Lugonvu yabazikuŋŋaanya. Lugonvu ababbize ge mazima ababbize. Twagala nnyo omuntu ng'oli mu ggwanga ate ng'olina ne address. Ebirowoozo byaddukidde ku bantu bangi. Naye ne mmaliriza nga nzirukidde ku mukyala babirye. Babula mukyala mulokolo obulokolo obutali bwa kwetuuma. Ate ng'alina n'address. Ngambala nti emitwalo 5 gano tegasobola musuuza hardware ya bukadde na bukadde. Ye manager wa Lwengojje na hardware. Ajja kutuyamba okutuwanika okuba omuwanika waffe n'okutulungamyanga n'okutuwa ennamba nti gwe woosasulidde ye nnamba gy'ofuna. N'olwekyo nzikiriza okuba nti kijja tukolera. Era ennamba ejja okusinga okuba nga yeetaagibwa ejja kuba ya mukyala babiri Babula gy'agituwa. Mpozi neya Semuddu Abe coordinator. Era buli ayingira tujja kumanya nti ono gundi. Nti ne bwe tunaaba tutandise okuzimba ekyalo kyonna kibeera ku ssimu bweti nga mwemanyi n'okwemanya nga ne bwe muba mugamba nti kati okugula tumaze tutandikewo kasako kaffe tubeeko kitukola ku kitundu mumanya we mutandikira. Ne bwe mugamba tuli abantu 10 tutandikewo kasako nga buli mwezi tuleka emitwalo 5 mu mwezi kitegeeza nti mubeera mugenda tereka obukadde 5 obusobola okukola project ennene mu kitundu ekyo. Ebintu byange ndowooza binene kubanga nange sikyali mutono. Kituzayo ku kinage nti bw'owulira nga tonnabitegeera lindamu. Twagala ensi y'abawanguzi, ensi y'abatandise okulaba ebintu ebitambula. Waliwo abantu abajja okweyambisa omukisa guno. Mwami Lugonvu yagaana dda okutereka ssente zange. Kanzimuwe mbalage nti nsevinga gubenga gutuuka omwezi awo ogw'e11 ndwaze ssenga mbagambe ezange muzimpe. Ndwaze omwana wange mbagambe ezange muzimpe. Lino teeka tujja na kubaga amalala. Gwe bwe tutandise nga wadde tutandise naawe kitegeeza tukulowoolezaako mu nteekateeka zonna ze tulina mw'oli. Gwokeera ku makino ga nti akakati nvaamu. Ssente z'olinayo okyajingibwa 20%. Kitegeeza tugenda kufuna abantu abali committed. Tujja kujja mu bajooka tufuna abo. Nage ne bwe tunaaba n'abantu 3 nga beetegefu okutambula naffe ng'ekintu bakiraba ng'era bavumu tujja tutambula naabo. Ensi ejja tulabirako. Gwalowooza nti ojja kujja weeyambise platform eno okuterekamu akasente komala otuloopere okajjemu ojja kukyajingibwa. Ssente ezo ziyambe ekibiina oba ziyambe famire yaffe. N'olwekyo ekyo mukitegedde. Kino kitandika ddi? Ssente zigenda kuba zitya? Nabaga nti njagala omuntu gwe tusobola okwesigisa akasente ng'ayina endagiriro, ng'ayina ssente zitakyamuddusa. Teweesigisanga muntu ssente nga zimusinga obugagga. Okutta obukadde 10 obuwadde omuntu ng'azitowa akakadde kamu. Okutta akawumbi okawadde omuntu azitowa obukadde 10 nedda. Nalabye ng'omuntu azitowa ssente zino ng'ate asobola otufunira kadde
ye mukyala Babirye Babula wa Lwengo nga nsinzira ku ebyo byakozeeko byendabye Lwengo Genadwe okusevingira abantu bangi abazimbye amayumba ngera bakola bwe bate mitwala 5 oli agenda okulanga wizo obusawo 3 nga asitudde akayumba nga bwe bakikoze mu bo kubanga bo bakitandika ddate mu construction baina group yaabwe namba bo bakitandika ddera mu group eno mulimu aga nti nemweyo temundeka nja kujja nga bwe bakikola twagala bwe tuba tukikola mukyala Babirye Babula tukwaniriza soko buze ku Munnayuganda akulaba twasemba okulabagana nga seminti ayingidde emitwalo 4 kati tutuuseewa tuli mu akasawo kali mu mmeka ku bbeeyi yammwe kubanga ebbeeyi yammwe ya kisuubuzi. Nsanyusa okubeera wano olwaleero family mugamba mutya musiibye mutya kati mweyita mutya family yammwe eri eyaffe tweyita Lwengo General family. Yesebo mulimu nga bameka abasevinga tuweerera ddala kuba tuli mu 5 wangi ye mukama wange tuli mu 5 ale tunatera okuyingirwa 6 abasevinga kibadde kitya kibadde successful kiri mu challenges kubanga twagala challenges ziri ewammwe tuzimanye nga bukyali zireme tukoseeno. Okay, kati majorly temuli mu challenges ziri awo nti no zitiisa abaana babadde successful njagala okwebaza bonna basevinga naffe muzeeyi abaana bazimbye abaana batuuse ku birooto byabwe tebikyaliwo nti nno bannange banzibye ebintu byange obusente bwange nedde ekyo kitwakijjawo nagula ensawo za seminti 10 bampa 3 omwana asasule ajja n'agamba njagala ensawo zange 10 ate ebintu bye babifunira ku budde ndoozera bakugamba singa complaints za raising adda nti no batuliisaawo ebintu tebabituwa mu bujjuvu naye tufuba okulaba ng'omuntu wansabye ebintu bimutuukako mu budde bwabyagalira kati ekirungi kiriwo nti era December no simanyi kwasa tumulumo lwe tugenda okufuna simanyi wawe ngenda kwegabanyaamu kuba nina housewarming parties nga 6 ko olunaku asatu mulumu tukeera ku ttaka ne kati zimujja kumpa omutwalo gwa gambutusi ate ziva ku Lwengo omutwalo gwa butsi nga ziva ku Lwengo tujja kola gumu 2 bawe butsi ennungi si bunene obugenda ate erigwa liyitemu tujja kola gumu 2 tufune butsi ennungi okuva ku Lwengo nja kujja nazo bannange naye nga musasudde si bbanja naye nga abaana Mukama atuyambye abaana bazimbye ofunye akanyiriyo siri alaga mubiri Babirye omulaba ono yali muwala wange ne bamunzibako bannange twali eri naye tewali bubi saali bubi sina wembadde bubi oyagala abantu balowooza nti wali enteekateeka yaffe eno nakopye nnyo mmwe bwe mukoze ekintu kyammwe mugiyita Lwengo General family bwe mukoze ekintu kyammwe nenkoppa ne Lugonvizi Show family nsaba tugigaziye abantu bangi kinnuma nnyo omuntu okutuuka at the age of 40 ng'akyali mu bupangisa kitegeeza obonaabona na school fees za mwana wa senior okufissako obufissa akazimba oba akagula poloti kizibu omanyi waliwo emyaka nga bw'otagula ttaka na kuzimba myaka egyo otandise okuyingira zaala myaka 25 ku 35 omwana aba akyali mu primary ng'asoboka nga kyalina n'amaanyi agakola emirimu 2-3 kasi toyingira emyaka 45 ng'okyali mu muzigulu otandise kuyingira zaala nange naabisobola so bwe nalabye kimukoze kibadde successful obutambi mbufuna abaana bawo obujulizi muzeeyi gabadde maanyigo muzeeyi kino wekiti n'enkiraba nalabyeko abalugonvizi basemuddu ne banyiraze bannamuli kye bakoze nensaba tukitandike mugenda tugaidinga mutya mwe mbadde mukikola mutya waliwo abatali mu Uganda sente bazikola batya waliwo abali mu Uganda sente bazikola kubanga njagala nga office ya kino eri ku Lwengo kakati enkola gye tukolamu oyo agamba nti tali mu Uganda nga aba asobola okusindika sente zo direct ku mobile money yange kati ali mu Uganda nga asobola okujja ku Lwengo direct njagala nnyo omuntu n'atuuka wagenda okuteeka sente n'alabawo kati oyo asobodde okujja n'atuukawo n'azireeta in person kinkolera era nkyagala nnyo naye ate n'oyo atasobola aba asobola okuziweereza ku ssimu
buli ssente gy'ompeereza ey'okusimu mba nkugamba nonterawo ko ezijjako kuba tebaayo ssente zondala zisalibwako nga kakadde nedi ate n'owandiika receipt n'agamba ate ng'ozisazeeko so kino njagala nkiteekewo abantu bakimanye nti wompeereza ssente ku ssimu mba ngenda kuzijjayo kuba sizitereka ku ssimu nzijjayo nenzitwala ku akawunti kati ngera eno family nayo tugenda giggulirawo akawunti yaayo okitegeera sisobola ate kugatta za Rengo mu family ya Lugonvu okitegeera so kati tugenda kugulawo akawunti endala nga gye tuteeka ssente zaffe aba saving ery'ettaka buli ssente zompeereza bwe mmala okuggyako ezo eziba zisalibwako nga gye tuyita withdraw charge nkuwandiikira receipt nenjikuweereza nenkuweereza soft copy kati then woba olina abantu babali okumpi oba osobola obbasindika ne bakima hard copies once in a while ate onazirese in cash kyembadde njagala okwebuuza nti manya ntya nti ssente zange nzibawadde era nkakasa ntya nti ziri safe mumpaaki tukuwa receipt eri signed ng'eriko ne stamp yes ekulaga nti nno osavinze naffe era nga reason eriko nti ttaka ye mukama wange simanyi oba nkinyonyodde bulungi nti omwezi ogwokutaano guno ennaku esigaddeyo zakuyingira buli ayingira na 1.5 kituyamba tunagenda tutuuka mu December nga tumekeze 5M buli muntu buli mwezi okuba nga atereka emitwalo 5 obadde okinyonyodde bulungi mukama wange era kyemmanyi abaliyo bakitegedde naye kalate waliwo n'agamba nti mulongo mugenza okuleeta ekiteeso kino nga already sente nazijja ne kati essaawa eno nina wa 5 kati omwezi ogujja mbadde nsaba ndeeta akamu ekitundu tubeere nga tutoopingawo okitegeera ng'agamba essaawa eno yandyagadde eneggaali ogibuukira naye alina wa 5 bingi nti omwezi tugutambuddeko omusala abadde agugjeeko asigazaawo emitwalo gy'ameka 5 kyokka tetugamba tutandika nakamu kitundu n'agamba nti omwezi gw'omukaaga gwe mba nsasula akamu ekitundu nga twenkana nze mbadde ngamba oyo tugenda kumwaniriza kubeera tugenda kuba tutambulidde ku peesi yeetya tugendera okumaliriza mu December nga tujjuza obukadde bwaffe 5 kitegeeza nti kino kiri kimu tetuli ku waliwo yayimba tuulanga enfunayo kino tekiri kutereka ng'enfunayo tuli ku same goal ffenna tukitwala nti Lugonvu eyagula edda n'azimba naawe atagulanga kuzimba tuli ku level y'emu era ffenna tweyisa kyekimu temuli mugagga temuli mwavu tutereka kyekimu tewali akka wansi wa 5 kyokka osobola okukola nga Lugonvu noga nti nze nja kwagala 10 ku 10 n'okubisa muzootereka abadde atereka atankitegeza ogenda tutereka kakadde wano baba baweza obukadde 5 nga guweza obukadde 10 naye tetujja kutololetinga oli aga nti nze kantereka 3 omwezi gujja genda okutuuka ate nga gwolina obukadde 2 kino tetulina wakuwa tetulina mu 5 ku 5 kubanga twagala buli omu ng'alina ekyapa tujja kukozesa nnyo namba yo eya Lwengo in fact katukozesa ya kampuni yennyini eya Lwengo yennyini gyejja okutuwa abalina bye beebuuza abeetaaga okulungamizibwa mujja kulaba mu kyalo n'abalina ennamba yange mulina obutonotono bwe mwetaaga okumanya mujja kujja waliwo abajoga nti mwami Lugonvu already mbadde natandika dde okutereka naawe gusigala eno kujje tubaddeko eri famire eri byayo okujja kuga nti nange njagala kuyingira eri awo teekayo ezeeri eno sigala eno bali obafeeko ebyabwe ojja kubawa ennamba yo ey'essimu tulabe bwe tunakikola nzikiriza okuba nti Mukama ajja tulungamya twewala amalindirizi twewala ebikemo ate nga tumaliriza ojja kutuwa essaala etulungamya mu lugendo luno kubanga nze ndaba kinene ndaba olugendo lunene n'okusinga oba oli awo bw'oyinza okuba nga okiraba oba abalala bakiraba nzikiriza nti waliwo abalala abakiraba nga bwekiraba kyokka twetaaga okulungamizibwa n'okwewola omulabe sitaani okuba nga atukosa mu ntambula yaffe kakati ennamba y'essimu eya WhatsApp kwe tugenda okuba nga tuyitira eri 0700 63 63 37
0700636337 eyo ye WhatsApp number 0700 nkaaga mu ssatu nkaaga mu ssatu asatu mu musanvu ye ensoma eŋŋanda mwe muyina kasisire 0703 nkaaga mu ssatu nkaaga mu ssatu neera esembyayo asatu mu musanvu kasita mujja gituteerako awo ku screen mujja gituteerako waliwo ebirala bye twerabidde kati ekirala bwantu bagenda kubeerawo nti nkutte ekifo namba yo tewaliwo byakwata nti enamba ngikutte bampandiike teriyo muntu gwe ngenda kuwandiika waliwo bana bagamba ndi interested mpandiika siina gwe ngenda kuwandiika amateeka abarengo mutumanyi teriyo muntu gwe ngenda kuwandiika okujjako ng'olese ssente kino ekintu ekigenda kubeerako nti oba obudde tebumpiteko tebigenda kunsuba nedda mukwano wojjira woofunira ennamba yo naye ate era ng'era muzeeyi we yagambye togenda kufuna ku nnamba emu ng'ojjidde mu kifo kya 98 gwe wojjira ennamba gye nkuwadde kati abali mu family mukimanyi eri tubali tukozesa codes oba kodi gye ngenda okuwa nti oba 005 ye yegenda okubeera poloti yo ku lunaku luli tukulemberemu musa oli mukyala mulokole atagwogera bwogezi naye bali abaga nti kutula bano bakutula nze ndi mukatuliki tukulemberemu mukama yebazibwe mwenna abali eyo tugenda kusaba essaala buli omu gyali twewombeke tusabe mutukuvu mukama tukusinzira tukugulumiza ssebo tukwebaza gwe atusobozeseza okwana olunaku lw'olwaleero tukwebaza kurafara beala eyafunye kuno okuwulisibwa okubikulibwa mukama tukwebaza kuba mwami lugonvu tukwebaza gwa mukuumi ate amuwadde amagezi n'okutegeera tukwebaza olw'omwoyo gw'obumu gw'otuwadde omwoyo mutukuvu ate era tukusaba ojje otumaamire ne kweno ensonga gye tutandise olwaleero omwoyo wa mukama jangu gwabeera agivuga jangu otulungamye mu kifo ekituufu we tugenda okutuula ng'ekyalo jangu otulungamye mu bantu abatuufu omwoyo wa mukama jangu otugabirire otuwe obugabiriza obwennyinnyini bwe twetaaga otuwe amaanyi agakola ate tuleme kulema kugula buguzi wabula tusobole n'okuzimba tulabisibwe mu bantu abangi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nsabye era nga nzikiriza amiina webale nnyo webalire ddala mbadde sikukyazangako wano we wange njagala basibula nzikiriza okuba nti waliwo akiwulidde era ng'ogamba nti nakyagala dda twagala abo abakyagala edda tetwagala akyamuukiridde bw'obanga okyamuse ng'okiwulira nti mukama kino ate nga kirungi sooka weebake nga tonnayogera na mukyala babiri Barbara weebaka okirowoozeeko okirooto omwoyo omutuukirivu akuluŋŋamye oyogere naye enkya okusinga okukyamuka kati n'oyogera naye era n'otandika okuseevinga mu mwezi ogw'omusanvu ogw'omunaana ate olukyamuko ne lukugwako n'otaataaganya enteekateeka zaffe n'olwekyo nzikiriza nti tujja kutandika nsaba onzikirize era nsuubira okuba nti tekijja kuba kibi nze ntandike na 10 ku 10 embeera ekyakulabirako sijja kubeera ssentebe tujja kwekolamu ekintu kino olaba mu estates ez'enjawulo bakola komiti yaabwe nga bo balinga LC yeetwalanga n'okwemanya beemanyi nti ffe tusula mu luba wa estate ffe tusula mu Arkwright ffe tusula ng'era batula ne bateesa ebiteeso byabwe nti lwaki kino tetukikola bweti majority bwegamba nti tuteekemu bwekiti nga kyekyo majority bwegamba nti tukole bwekiti nga kyekyo n'olwekyo nze nga bwe babikola eri tusobola obikopa naffe bamufuna mpola ne tubikola ku nfuna yaffe tetulinda kuweza zaabali tuyinza obutaziweza lugonvu asobola oziweza naye ate gwe n'otaziweza ne tumaliriza nga gw'osigalidde n'olwekyo ambaagaliza ekiro ekirungi kirowoozeeko bw'owulira nga kikolera mukyala babiri atuwadde ennamba y'essimu eri 0700 0700 63 ddamu wandiika 63 osembyeyo 37 eyo essimu ya Lwengo gino hardware gye tujja okukozesa era tujja kweyambisa ba Lwengo buli kimu kubanga nzikiriza nti tusobola beesigisa ssente ezokka mu bukadde 5
ezo ntono nnyo ku busobozi bwabwe. N'olwekyo kambagalize ekiro ekirungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, uliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ngezimba.